Mukwano gwaffe gundi Kenzo Eddy Kenzo agamba nti kakati kyekiseera okulaga amaanyi ku minisita waffe w'abavubuka Nyamutoro agenda kumuwasa amukube embaga n'ebyenda bimwetokoti. Enteekateeka eyo ogiraba otya biri bityawo mwe muli mu entertainment industry? Nsuubira tewali tteeka ly'abamenye. Muganda wange musuuza ate era munnamasaka munnange Eddy Kenzo oyo musajja mumanyi, musajja mukwata mpola ate musajja muntu mulamu. Abamu kyokoze batera omujja obubi naye si muntu muki talina buzibu nnyo. Ebyamutuusibwako emabegako awo byonna mwabikola ki? Twabiraba. Yalina omukyala ewaka mu nnyumba, omukyala ne bamubbawo. Bamubbawo omukyala yeyebbawo. Era omukyala tebamumubba. Anti kaakati tosobola kugamba nti omukazi yabbye omusajja. Kubanga omukazi watuuka okufulumiza oluyimba ng'okyali mu maka ga musajja. Nti nze ngenda kubeera mukyala dokita. Era nti dokita yali yamusensera dda. Dokita n'ajja n'amukola ki? Yeyebba ewaka. Dokita yajja n'amubbawo. Tulina abasajja tutegeera ebitundu 75 ku bakyala. Tosobola kugamba nti kiki nti omukazi kubanga kakati dokita bamuwasiza mu nnyumba ya Kenzo. Kitegeeza nti omwami yajja n'abbawo omukyala ani. In fact yali mukwano gwa Kenzo nga beekuumirawo waka wamu kubanga tewali kiraga nti mukyala we. Teyali wanjule, teyali mubwowe. Kitegedde bulungi. Akati muganda wange Eddy naye mu kwetereeza kabanga kaabaddewo musajja mugumu era mugumiikiriza. Bigambo byali bingi. Bigambo byali bingi. Omugenzi muzaate omuwulira. Twalumwa, twakosebwa n'amaziga ne tugakola ki? Nafuna ennaku mu mutima mu kiseera ekyo nno okufumbirugana kwa Eddy Kenzo ne Phiona Nyamutoro. Ekyo kye bayita gavumenti weeyayo. Balamusiza nnyo abalungi abalabe emikutu gyaffe gino nembebaza emirimu emirungi mutuusaako engalo bannange nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Tusiima nno newankubadde mulimu abasiiwuufu b'empisa abatonotono abaweereza message ate ezityobola ebitiibwa byabo bambi be tuba tukyazizza naye nga tusiima mwebale nnyo mwebalire ddala ab'Edoha Bahrain abamu Dubai abawa mwenna bannange twebaza ffe tetuyinza butasiima naye tugamba nti nno mwongere okutugambako nti nno mwebale. Waliwo omuntu omu eyakompuleyininze olw'okuba tulina omukulu ow'ekibiina ekya Golden Jjajja Lumira Mayangwe twaleese olina ngamba nti ngenda ne peegi yo givaako ffe tetukaana gwe peegi ne bw'ogivaako naye gwe bw'obanga oyagala okumanya information gwe londamu kyoyagala. Sigamba nti byonna olina obbiraba. Sigamba nti buli kye tuteekayo gwe olina kiraba oteekwa buteekwa nedda. Gwe londamu kyoyagala ate gwe kyotayagala waliwo abalala abakyagala okukiraba. Kale nno bannange tulyoke tutambule bulungi tweyagale ate nga naffe bwe tubawa information. Kale nno olwaliro nkyazza Uncle Mutex nga bulijjo musajja ono mumutunulizi wa byabufuzi ate mutegesi wa bivulu. Uncle Mutex tusanyusa okukulaba ssebo. Amiina akukwezi. Yes ssebo. Oliyo ennaku zino mwetuli otubuzeeko. Mbalamusiza nnyo mwenna abatulaba nga bwe mutuwuliriza okusingira ddala abali mu diaspora. Bakola kinene nnyo. Abali mu byeyo kola kinene nnyo. Ssente kamwe kayina wano kikakyusa mu ggwanga omusolo tugufunira ddala mu bungi. Abagubba ne bagubba. Naffe tugezaako wano balwanyisa mpolampola balekerawo okubba ssente y'omusolo. Tubagambako bwadde ne ligambibwako ki? Gavumenti ffe twagireeta mu buyinza era ffe tulina okigambako. Kwezi oli otya? Ndi wano kaakati wabaddewo emisinde gya Ssaabasajja Kabaka. Ssebo. Ng'ekigendererwa kyalyo kyabadde kyakusonda ssente ez'okwongera okulwanyisa ekirwadde ekyamukenenya. Naye abantu bangi nnyo beeyisirizaamu bulungi, abalala tebeeyisiriza bulungi. Abalala baavumye bannaabwe, abalala tebaavumye bannaabwe, abalala babadde bampisa, abalala tebabadde bampisa. Naye byonna mu byonna emisinde gyawedde bulungi. Naye bwe nabadde ntunuulira nga nti Uncle Mutex ono ajja kutuyambako ayongere okwanalayizinga ensonga eno y'emisinde wakati w'abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform ne Honorable Mathias Mpuuga ne Honorable Bisekezi Joel Ssennyonyi. Byabaddeyo naye nga nabalabye bulungi mu ttenti babadde batudde bulungi era nga basanyufu naye simanyi kiki ekiriwaawo
Well, emisinde gya Kabaka gyatambudde bulungi era neebaza nnyo buli munnayuganda yenna yeetabye emisinde gya Kabaka ne tugidduka era abasajja ffe abasaale mu kulwanyisa akawuka kaki kamukenenya. Weewaawo kino kirina okutubeerera ekyokuyiga ti ekintu kyonna ekirimu Kabaka naddala nga Kabaka yaduumidde abantu balekerawo okulowooza nti kati Kabaka wa Baganda bokka. Kabaka wa bannayuganda ffenna wa nsi yonna. Wa Kabaka alina n'essaza mu Amerika, alina essaza e Bungereza, alina e South Africa. Pozzi omwami wa Kabaka ow'essaza ly'e Dubai gwe tatuuzanga naye nga baamulonda. Kaakati ekintu kyonna ekirimu Kabaka ate obulwadde bwa Mukenenya si bwa Buganda si bwa Baganda bwa ggwanga lyonna okutwaliza waki wamu. Kubanga oli abufunye ng'ali mwakyoli atajja n'abusiiga. Weebale nnyo. Kitegeeza nti tulina okuyiga okweyisa obulungi naddala nga tusemberedde mu bufu bw'abakulembeze ab'ennono. Tekyatambudde buli kimu kyadde kirungi mpozi abayisizzaamu katono empisa zaabwe ze batasobola kwekomako ffe tuli wano okubagambako nti muzikole ki muzikendeeza. Mwami Dax Kateero kirabika empisa embi zaagala kusingira ate okuyimba omulimu gwa mastering. Dax Kateero yasiiwusa empisa. Yazze Kazindaalo n'atandika okwagala okutyoboola ow'ekitiibwa Mpuuga. Dax Kateero ng'amugamba nti Mpuuga okiwulira, Mpuuga awulire ky'emmengo waakulidde, yabadde alaba maanyi gaabwe we gali. Okitegedde bulungi. Dax Kateero musajja Muganda naye empisa zaagala musiibukako. Kati ate nga nze omutegesi w'ebivvulu situyinza kumukkiriza kusiibuka mpisa nga tetukola ki nga tumwetaaga. N'olwekyo obulumulu obwabadde mu nsubi yasibwa abadde bungi nnyo ekikulu abantu bajjumbidde nnyo emisinde. Ekifaananyi ekirungi ekyasinze okulabikira mu misinde ye tenti yatuuliddwamu ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga ne leader of opposition mukulu Joel Ssennyonyi. So kabadde kabonero kalungi nnyo okusinziira kwebadde bigenda mu maaso mu kibiina kyaffe, era twategeezeddwako naddala ffe aboogezi ti ensonga eyo tugigendeko mpola ddala. Omanyi nakugamba nti gwe lwofuna obwa faaza si lwe bakugamba nti genda okulira ekigo ky'egindi olinda bakamaabo. So faaza nga yakafuna obwa faaza ebiseera ebisinga babeera bavubuka batandikira mu masomero wali ba youth. Omuntu we batuukira okugamba nti genda okulira ekigo ky'egindi naawe emyaka gye bagikoze eki gye bagikuze. Kaakati twakitegeddeko nti bakama baffe mu kibiina ab'oku ntikko mu NUP baategedde nnyo nti munnabyabufuzi azimbwa buzimbwa era ebyobufuzi bikula bukuzi naye tebikula nga bidda wansi, bikula bidda luddawa. N'olwekyo enteeseganya eziriwo kati buno obudde mu kibiina kyaffe zituzzaamu amaanyi. Waliwo enteeseganya zigenda mu maaso. Waliwo ttiimu eyogereza ow'ekitiibwa Mpuuga naye Mpuuga ate ye muntu omwangu ow'okwogereza kubanga agenda akakata mu myaka ate mu byobufuzi agundidde. So ne pulezidenti w'ekibiina kyaffe emyaka atandise okulingizaayo n'ebyobufuzi bitandise okumuyingira okusinziira ku experience gy'afunye. Akati n'olwekyo waliwo enteeseganya era bali mu kukuba kiri ekirowoozo kye baali balina kye twayogerako eky'okujja mu bannabyabufuzi abamaze ebisanja bimeka? Ebisatu. Nze sirabangayo bwana mukulu nga ye muvubuka. Bwana mukulu tasobola kuba muvubuka nga bafathers abagundidde emyaka nga be bakadde. Okitegedde bulungi? Tosobola kubanga tuli mu kuzimba political party ey'amaanyi namba 2 mu ggwanga gye tusuubira ogenda okutwala obuyinza obuddako mu 2026 nga toyagala kubeera na Sseggona. Sseggona n'abantu tebayambye. Sseggona nenga tebayambye mu kibiina kyaffe Sseggona talina sente za kukuta nazo ate ze bamukwata nazo. Eddy
gabo ziba mubba Sseggona talina business niyo 108 ayina eddwaliro aweebudde erimu ku malwaliro agasinga okuba ag'amaanyi ngali kunganya sente ezo Sseggona ayina law farm tokimanyi kakati Sseggona akolera bwereere naye sente baziridde tewali sente zibalidde wabula basobodde okweyambisa ebifo mwe bali n'obumanyirivu okwongera okugaziya mirimu gyabwe ku expandinga bizinesi zaabwe omuntu yenna agaziya emirimu asuubira kugaggawala okitegedde bulungi bawanambozi bamuwadde olunaana 11 bakireke bawanambozi bakireke bamuwadde miliyoni 811 gavumenti yamuwadde zaaki za kumusiima kulabirira Nambozi betika bamulabirire niye bannage gavumenti eno oba mututwala wammwe anjagala okukutegeeza gavumenti erina ebirumira bingi naye ate gavumenti eno ebadde egenda kwenyumiriza nnyo mu bubi bwetukola bw'osanga nga bannabibiina ebivuganya gavumenti bye balwana kitegeeza gavumenti eri mu kujaganyiza mu bubi bwetukola ki naye tuli ba mukisa era tetukyakkirizibwa kwogera kintu kyonna ku principle wadde kukola lebo mpuuga wabula kusabira nteeseganya ezigenda mu maaso zikole ki kati nteeseganya ki ezigenda mu maaso twagala kwezza bujja kiki nteesa tugenda netugamba nti no tuteeseganya muve mu nsiko gye mubadde mulwanira kati tuteeseganya tuve mu bigambo tuve mu mpalana muleme kuddamu okweyisa tumanye tufunewo ekisize mu kibiina kyaffe so si nsonga zonna kuzitweka buteesi mu lujjudde lwabaki netuzaabya netusunguwala netupositinga netuwandiika ebyonna tugenda bigwa mu NUP twakitegedde nti bakitegedde abakulembeze baffe betuyina His Excellency Kyagulanyi leader of opposition gwe tuyina Ssenyonyi n'abalala bakitegedde nti twetaaga ba elders mu party bamukaaku tubeetaaga nnyo era guno omulundi okulabula kwazaga nti temugezanya mukwata ku Muwanga Kivumbi olwani alabula aba elders betubadde nabo mu party naye nga tebali mu political positions ofuna bulungi kubanga ekibiina kiba n'abantu abakulu abatunulizi b'ebyobufuzi b'ensonga n'ebyobufuzi ebitambula mu kiki mu kibiina n'olwekyo abantu mwenda abadde bafunye ebiwayi ttiimu Kyagulanyi ttiimu Honorable Mpuuga kakati tuli ttiimu ki tuzzeyo mu NUP ey'owamu tuli mu ttiimu NUP kubanga bagenze okukyetegereza nga NUP yeetaaga nnyo bannabyabufuzi abagundiivu temuddamu kwogera ku kya kaadi yaffe Mpuuga yagiina ey'Ebusiro Sseggona yagiina terina weeraga tewali muntu asubira gikola ki ey'Ebutambala kugijja ku Kivumbi ogiwaani kakati ate Namayanja bw'abadde ategeka ono omukyala simanya yera nnungi agenda muteeka wanga ate bw'abadde ayanjulira abantu Namayanja ali ku bibye Namayanja azze akyusakyusa ebifo n'ebitundu byakola ki yeesimba kakati gwe gy'ovudde omanye edda batugamba nga wano bamayumba 10 bw'wabanga osenguka ku kitundu ng'ogenda ku kitundu ekirala bakusabanga ebbaluwa gy'okoze eki kakati ffe ebbaluwa comment ennungi eyava mu KCC ku Namayanja sitwagifuna kati ne Bukoto gye yali era tetulina comments ennungi zikola ki n'olwekyo Namayanja tumwagala nnyo nga munnakibiina wa NUP naye omuze gw'okutabulatabula era bebamu ku bali mu kuteesaako Namayanja Nyanzi abo beetereeze NUP esigaze ekitiibwa kyayo ng'egenda mu maaso ofunye bulungi so n'olwekyo twebaza nnyo Oweekitiibwa Mathias Mpuuga ne mukulu Ssenyonyi okutuula wamu mu tenti yaffe nga tugenda mu misinde gy'Obwakabaka kyawadde abawagizi ba NUP ekifaananyi ekiki ne bafuutu soja ne baga nti naye kubanga gwolaba ekifo guwulira ddala nga mu bantu abakulinaanye nga Mpuuga yaliwo olabira ddala nga olinaanyiddwa omuki omuntu kakati n'olwekyo ebyo byakoze eki byaweddewo tuli mu nteeseganya ffe tujja kuba tubawa ebigenda oba results ezinaavaayo kakati waliwo social media zikyagenda mu maaso n'okusabula kunalebo Mathias Mpuuga kati ak'emitwalo 5 bakakoze ne bakajjamu ne bakateekamu ekifaananyi kya Mpuuga ebyo byonna ebiwundu bye mutuusiza ku Mpuuga mugenda kubikola mutya anti ekikulu kya byonna kiri eki gunsinza ali wa biki bitono ekikulu kya byonna nti principal alina gamba bugambi kuba foot soldier
kitwaliramu n'abalala abali mu diaspora na luddawa ebintu ebyo abali mu diaspora nga bwe mubiwulira ate eno siwe bikola ki akati musaasire ffe ababiraba kuba mwe muwulira biki naye ffe ababirabako n'amaaso tulina ebintu bingi ebyatambulira mu kibiina kyaffe bitayinza kuddamu kukola ki kubanga abamu bajja kunyumiza bakugamba ekyali eggulu luddawo ebyo twabikoze ki abantu bulijjo batabuka Museveni atabuka n'embabazi jo babadde ku kijaguzo kya mbabazi eky'emyaka 40 mu bufumbo era omukulu Dr. Rwakana Rugunda ne bamunyumiriza mu nnyungu yasobola bakola ki akati NUP kiba kyakusalirwa kinene nnyo nti ekibiina ekinene bwe kityo mu ggwanga tekiinaawo muntu asobola kutabaganya bano bantu bameka abantu ababiri oba basatu so n'olwekyo bwe tubanga tetusobola kutabaganya bantu basatu tetusobola kukwata buyinza bwa ggwanga lyonna era ne tulikulembera bulungi okitegedde bulungi ensonga ezo zonna tuziwulidde era twebaza Katonda bwe zinaba nga zitambudde bulungi ekibiina ne kiddamu ne kyegatta kubanga bagamba nti naagali awamu ge galuma ennyama amawule kigo kya mutima olw'ensonga eyo tujja kuba nga tusanyuka okulaba naye omuliro gubadde mungi nnyo eri Mathias Mpuuga ne Mathias Mpuuga naye naakomyawo omuliro mufumbira n'ayisaamu eggaali ono n'ayisaamu eggaali kakati badde bagamba nti Mathias Mpuuga yakwata n'ensawo ya Anita Amongo byonna nga weebiri naye twebaza Katonda bibanga byonna bikkakkanye ensonga endala ey'okubiri yeya mukwano gwaffe gundi Kenzo Eddy Kenzo agamba nti kakati kyekiseera okulaga amaanyi ku minisita waffe w'abavubuka Nyamutoro agenda kumuwasa amukube embaga n'ebyenda bimwetokoti enteekateeka eyo gira butya biri bityawo mwe muli mu entertainment industry nsubira tewali tteeka lyabamenye muganda wange musuuza ate era munnamasaka munnange Eddy Kenzo oyo musajja omanyi musajja mukwata mpola ate musajja muntu mulamu abamu kyokoze batera omujja obubi naye si muntu muki talina buzibu nnyo ebyamutuusibwako emabegako awo byonna mwabikola ki twabiraba yali n'omukyala ewaka mu nnyumba omukyala ne bamubbawo omukyala yeyebbawo era omukyala tebamumubba anti kaakati tosobola kugamba nti omukazi yabbye omusajja kubanga omukazi watuuka okufulumiza oluyimba ng'okyali mu maka ga musajja ti nze ngenda kubeera mukyala dokita anti dokita yali yamusensera dda dokita najja n'amukola ki yeyebba ewaka dokita yajja n'amubbawo tulina abasajja tutegeera ebitundu 75 ku bakyala tosobola kugamba nti kiki ti omukazi kubanga kakati dokita bamuwasiza mu nyumba ya Kenzo kitegeeza nti omwami yajja n'abbawo omukyalaani in fact yali mukwano gwa Kenzo nga beekuumirawo waka wamu kubanga tewali kiraga nti mukyala we teyali wanjule teyali mubwowe kitegedde bulungi akati muganda wange Eddy naye mu kwetereeza kabanga kabaddewo musajja mugumunyera mugumiikiriza bigambo byali bingi omugenzi muzaate omuwulira twalumwa twakosebwa n'amaziga ne tugakola ki nafuna ennaku mu mutima mu kiseera ekyo nno okufumbirugana kwa Eddy Kenzo ne Phiona Nyamutoro ekyo kye bayita gavumenti weeyayo kitubadde twagala obategeeza gavumenti weeyayo kakati gwe tugenda okuwasaani muki mu gavumenti kati omuntu waga nti gavumenti weeyayo neekoleza minisita w'abavubuka oba okyajagaza ki gavumenti etusangudde amaki omugenzi naye omugenzi tujja kumwogerako abantu ge batulekera oba Ssebunya ge yatulekera ne mukazi we ontegedde bulungi ate obufumbo relationship eyo erudde ng'etambula erimu n'omwana omulenzi naye mwe temukimanyi kyogamba nti Kenzo yali yazaala yadde Nyamutoro Phiona yakazaala omwana w'okwezi ebebale nnyo omwana waffe era ffe tulinze bulinzi lunaku masuuti tugolole makanzu tukole ki muteekateeka kwanjula tewali kira okwanjula ajja kufulumya enteekateeka kati olyoka olabe bannabitone olabe abategesi b'ebivvulu omanyi kati industry, 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 industry,
ne ennyomba gye tubadde tuyombamu nakino okuwanyisigaza amaloboozi kati tugenda galitanga make ngagali wamu kubanga twategedde nti bulijjo gavumenti etulaba ng'etulabamu n'omuziizi naye nga ffe tetukikola ki nga temukitegeera kubanga mukulu waffe mu kutegeka ebivvulu kati ki minisita mu gavumenti eno artist waffe wano omuyimbi w'eggwanga Eddy Kenzo agenda kuwasaani minisita kakati tusigadde naye abamawulire fenga mutulise nnyo abamawulire temweyimirirako tetulina mugongo ate bannamawulire ekizibu gye bagenda okufuna bannamawulire abavubuka kwezi va kuggwagundidde amawulire byange biwedde naye bannamawulire bana ekigenda obafiza kiri eki kwagala nnyo okutwala obusente obutini nti omuntu buli wobulwa sitandi ono n'akuwa yogere ono n'oli n'akuwa nga tuyimiridde ku mmeeme eyo tolina webagenda kutuusa mulimu okitegedde bulungi kakati mwabe ensonga bannamawulire ate mmwe kaleekaleko mwetereeze bwetereeza nammwe mugabane ku mugaati gw'eggwanga lino tusindise bannamawulire mu parliament tusindise ntera n'okulaba pulezidenti ng'ayise bannamawulire naye sikulabanga kwezi obukyayi olina bungi jamu obukyayi oteeka akantu mu nsawo tweyagale naye nina ensonga ezingana ogendera pulezidenti empitirivu obungi kusindika owagundi minister for president suppose yani babalanda bansindikayo dda neŋŋaana kati kwezi kakati kiki nnyo sente zenfuna zisinga eza RDC nywereraawo sente zenfuna zisinga eza RDC nywereraawo kwezi obula ngenda neŋŋamba ekintu aliwa babalanda kaddaabo kabini ndaba munombo gundi yani yakolanga netamala emirundi kusitaifu katerega musaaza ali waffe Masaka bamuwa bwa RCC kakati ofuna milioni 2 kwezi nofuna ne double cabin milioni 2 tezikyakujamu tezikujja wano kweyongerayo walala mbeera mu baana bange so bwetyo bwetutambula bana kwezi ennaku zino wiiki y'emisinde twagimaze tugenze mu wiiki y'abannaffe ali ku analysis gulaba mu Kenzo ne mu Rema Phiona Kenzo ne Rema ani asinza okuba mu nejje yafumbirwa dokita tumita wakuze obufumbo ono musuuza muyimbi anti kakati kankubulire ate Kenzo afunye minister yabadde na waddembe okuwasa omukyala wa Kesisa yere enguudo bufumbo tebuliiko ebyo ani yakubye mu nejje ono yakubidde waggulu nyo naye nkugambye nti yabadde na waddembe okuwasa omuwala mu Kesisa abeera enguudo bufumbo kiva ku mutwe gwa muntu ani akutegedde ani akumanyimu obulungi ani akuwuliramu ensa naye twagenza okukomaonereza ati singa ate minisita yatutegedde nituba nga tuwangulidde waggulu bwe ziba golo ziba mmeka 5-1 in fact neemu eya dokita twebuuza dokita akolera waffe tumulaba mu bivulu aleeta bitanda ku stage akolaki naye ekyo situwagala kikola ki kiteekako nnyo naye ffe emitima emmeme zaffe zatebenkedde batimu Kenzo abategesi b'ebivulu nalwala omutima essebo nga ndaba mukazi wa Kenzo bamutwala ekintu ekyo kyali kintuuseekokko kyakutuukako kwezi kyatuukakokko omukyala niwabaawo omwami amusigula essebo naye nalwala okumala omwaka mulamba nga sagana kutunda ku kitonde kikazi kakati walwalira ki naye wetwogerera nange nakuba 5-1 okusinziira ate ku kye nafuna nenkuba 5-1 kwegamba obugumiikiriza obwo natunuulira Kenzo embeera gyayingidde nefumitirizamu embeera gye nalimu nenga nti muganda wange ngaatuuse ku kiseera ekizibu agati muli banafu ba mitima ate omanye obukyayi wano bwaleeta ebizibu gwe ngambye toyagala kusinkana babalanda n'omukulu toyagala kukola ki Museveni alina akatabo ke bayita Man's Deceit genda okasome muwalabe alina bwagambira nti never trust a woman and a soldier kakati nze kintu kyonna kyonna ekituukibwawo nga mukivudde ku mukyala sikiraliikirira naye nindirira kirindirire era bwe kijja kipitako buki omukyala alinga mujaasi ti omujaasi mbadde munyumya obudde obwo waabanga ali hamudi akutunuzaamu eki emmundu kati n'omukyala gw'oli naye oba wampeta oba si wampeta obudde bwonna akola ki agenda takuliiko omusanze luvannyuma olito wamusanga namakubo ge nga najagala okutuuka kwezi omuyambyeko obaddeko newokola ki kati kayeeyongereyo
oleza okubanga ekigendera kikyali kyakufumbirwa dokita nga yafunamu ki muyimbi kati akoze eki agenze ennaku nga yatuluma alina kutwagimazeewo tulina minisita abavubuka ne bali abatwaliramu mwami Mubiru eyawasa mwanyina Festation Mayanja yadda ludda wabana gyali ali Zambia yatukuba embaga n'ebyana ebyo Mubiru gyali ebintu bimutambulira bwe bityo nga ffenna ebitutambulira ensi tekyamugondera emunyiga bunyizi naye nga waali awo Lusaka bagamba ensi tekyangondera enfumita bufu naye ensi ffenna etufumita naye ogwo omulembe bwe gutyo abantu bagenze bakula bagenze babivaamu edda abantu bajjanga ne ssente zaabwe ne basigula baka abasajja akakyala ako ka station akalina relationship ennungi ne muyimbi munne waako Sekyewa yali nnungi bana naye n'agizanyiramu olw'obusente obwo bajjukira nga bakyayimbira wali ku African Village awakunga ku kooti ya Buganda obusente obwo tebwabalekerawo nkwatagana ne gye yagenda natafunayo mirembe so n'olwekyo mukawayira twagala nnyo okwagaliza Leema wonna waali ne Dr. Sebunya emikisa naffe wano bwe tugenze batukole ki batwagalize bwagaliza emikisa tebaba omanyi omuyimbi okuwasa minisita wali okirabyeko wano bukyanga tufuna bwetwaze wali okiwuliddeko Sebadduka teyayimba Wamala teyayimba ani atayimbye basudde kafeero bonna bayimbi kuliko wadde yali akute minisita mu kiwato mpozi rediyo yasibanga mu kyoto kya Jennifer Musisi buli lunaku Nabbanja muntu w'abantu abalina bawagizi be Nabbanja talina buzibu aba alinyukunyumirwa moment omanyi Nabbanja ayagala nnyo okulaba bannayuganda nga banyumirwa in fact wano we twatuuse mu kwetereza kwaffe okw'ebyobufuzi tugenda bijjamu obusungu emmeme zitukkakkane tukole nga tuli luddawa nze ndiwo opposition naye nze ate toyinza kunsagana kunalumu nga nti obola Nabbanja badde okumuvuma ekisookera ddala muntu mukulu ekyokubiri prime minister wa ggwanga ekyokubiri Nabbanja alina ekintu kyakola obulamu bwe bwonna kyenjagala aba NRM abala bakikole ki bakiyigireko Nabbanja wakusanga okaaba asooka kaaba nemufaanagana nemukola ki Nabbanja wakusanga oyimba kyokyo nti bamukwata mu kiwato asooka kuyimba n'adiikuula Nabbanja wasanga onywa buugi asooka kunywa buki ne nalyoka gamba nti ekikopo ky'obuugi kino ekituwomedde ne gino emirembe gye tulimu mwebaza nnyo mukama wange President Museveni kakati omuntu yenna atyobola Nabbanja eyo political hanga ate twagala tugigobe wano obusungu obwo si bulungi naddala ku bantu abaki kakati nze ndaba ebintu byonna biringa ebitambula obulungi kiki ekiremesezza abali mu gavumenti okukwatagana nabo opposition ne mutambuza bulungi kakati gavumenti ebadde erina ekintu kyeyasiga mu opposition ye ebadde tekwatagana n'opposition naye enoonyamu ab'opposition ab'ensonga ne bagira ki ne batwala era bwe bwavu buluma eggwanga nti ssente mwami Museveni azimalidde nnyo mu ggulirira ababaka abaki kyekyawonesa abantu emitima ku miliyoni 5 Mpuuga tagulwa miliyoni 5 ntono nnyo Mpuuga alina bizinesi alina amasomero alina zidata mayini masakatoni alina ebintu bingi Mpuuga ali worth miliyoni 5 yagenda okuva Emmengo kabaka yamulonda muvubuka yagenda okuva Emmengo ngezo sente azikola ki ezo sente azina n'olwekyo olwaleero ng'ekibiina kyaffe kimaze okutuula wansi ekyokubiri omanyi baga nti oba ogoba musajja muno lekama agakola ki aganakuzza bwe twavuma ennyo President Museveni abamuvuganya ne tumuvuma nnyo nga teyeenyeenya twekyusiza omudumu olwaleero mbulirayo omuntu amuvuma kati Museveni omuvume ki mwavuma ne mumalayo kakati ffe tukola ki mwevuma so n'olwekyo tugenda kuddamu tuzimbe empisa mu kibiina kyaffe ne mu bantu bannabyabufuzi bonna ontegedde bulungi tukole ebyobufuzi ebirimu enteeseganya nga bw'olaba omukazi w'omuntu ng'akaabira ku kkooti emakingi n'olaba mama woli ng'akaabira ku kkooti noonya enewe okulaba nti omuntu oyo afuna omwana we nga mulamu oba bbaawe nga muki mutabani wa Bobi Wine
yaguze Benz C class 2.5 ali mu America sente bazina kiraga ki ku mwana ali mu court gwe batagala aveeyo mutabani wa Bobi Wine kati nga avuga Benz omanyi kakati kwezi abantu bategera ebintu bibiri byabemu okwawula bw'osembeza omukozi ku lujjuliro yeefuula omwana waakye owawaka kakati ekibyawula nnyinimu bw'aba agaba ebintu bye ng'afudde oba ng'alaama ne bw'aba alaama nti gwe abadde aliira ku lujjuliro lw'omwami akuwadde ki akuwadde kawuuwo ti gwe futu soja bw'ovuma ennyo n'ovumiramu naye ali kuyambye enkeera ng'omuvuma lwagundi naye gwe akuwadde kaki tewali ani yaguze emmoroka mutabani wa Bobi Wine eriyo futu soja wadde alina bayisikolo wano kubanga nzijika nkubuulire wano nga tuvuganya gavumenti eno ngambye nti otulina okujja obusungu mu byobufuzi kikiga nti siwali nsonga yonevumisa nabbanja ekyokulaba ebyobufuzi byonna mu nsi yonna bibeeramu kye bayita okuteeseganya nze kyesinga okwewunya ye Isirayiri eteesa n'abapalasitayini nibuwanyisaganya n'abasibe nibonze tusobola kuŋŋamba nti gwe ebyobufuzi byobuzimbidde ku busungu ku kuyomba kuwemula abantu kuvuma abantu birina okubaamu okuteeseganya nti segiriinyo omubaka nti nesewanyana nti tuteekewo enteeseganya tubajje muki mukomera ffe tetwagala bateebwa mpozi nga muli bamma nemmeeka naye bwobanga oli munabyabufuzi bateebwa batya nga tetutegedde kubanga bawayirizibwa nti be baali bakola era ani yakoze enteeseganya enzibata leader of opposition yazituulamu kutula nti yakola nsobi ate nsobi eki abantu okufuluma kakati gundi yavuddeyo Nairobi segiri tannaba kati muno obudde singa liddawo singa kyali mukomera kakati gwe simanyi twagala kudda mubiri nti essanyu ly'amalembo bagamba nti nno ennaku yamu nti amaziga agendera essanyu ly'amalembo kakati waliwo ekituzanyusa nga segiriinya abadde alwanirira omuntu w'owansi naye tika TV nazitwala ku palamenti Sejinyo yalwanira nnyo omusota ayagala bannayuganda bawe musolo ku TV nkituufu bambi okitegedde Sejinyo yagenda nga n'asiimula eddwaliro ly'emulagiro n'agenda n'ebisiimuula n'akola ki Sejinyo tumulaba emirundi mingi mu birowoozo byaffe si ye muntu gwe twali yagadde okuviibwa ku maaso mu kaseera kano nobwabanga tali mu bukulembeze mukadde we ali wali omulaba ye mwana amuweereza mama Nagirinya wali n'abaana ne wabanga Sejinyo tali mu bukulembeze kale oba bamuteeka mu nteeseganya mugjeeko byeyagala byonna mugjeeko kaadi mugjeeko naye Sejinyo mulekenga mulamu abakyala bano kwezi kintu gw'okyakutuukako naye kintu kuva mukomera ng'omukyala baamutwala kintu kyabulabe nnyo nagamba omuntu omwavu omuntu gwe batwalako omukyala yabeera omuntu omwavu nnamba emu kitegeeza nti olemeddwa obuvunaanyizibwabwe ebya Kenzo oli yali anoonya kkubo waayitire titubidda namu oli yali mu lugendo gambye ekirooto kye kyali kyakufumbirwa Dokita Oluyimba yaluyima nga tanaba mumufumbiro ate n'omufuna ali tanaba mumufuna okitegedde ekirooto yali agoba kirooto kye njagala kubeera mukyala ki kakati twamuleka ffe tuli baami ba minisita kino tukidda namu okitegedde naye kakati mbadde nkubuulira nti abantu bano beetaagisa okubeera wabweru weewaawo ensonga ez'abasibya za byabufuzi naye teziriimu musobola okuteesa ne gavumenti tekyetaagisa olinda otya balamu okugenda okugjayo abaana abaasibwa mu byobufuzi nga political president waali party president nga waali anti omusango gwe yali badde atuula ku mmeeza ya prime minister n'ambuuza nti naye abaana bange bano bazza musango ki nibateesa n'amugamba nti ensonga eyo sigimanyiko tugibuuzaani IGP IGP n'ambuuza nti abaana bano bazza musango ki nti simanyiko balina mu kooti yaki yamagye n'agenda emakingi guti yavayo baani aliyo n'abuuza nti nsonga kizibera nti sibikola ki paka Ntebe bulungi nnyo n'abuuza nti kakati mukulembeze ne Eddy mutwebe babateeseza nagaza nti kakati mukulembeze nti abantu bange njagala nga bali wabweru tebalina musango ye n'amubuulira omanyi tewali muntu
tewali muntu ayogera nga President Museveni tasiba kintu ku mutima ajoga nti bali banvuma muzeeyi musajja mugezi bali banvuma naye bagireshi naye muleke tuleke okukolera ku baana babannaffe ssente ebintu ebyo byonna byetaaga okwetegereza nyala nkubulire FDC eyo basibanga abavubuka abamu babattanga n'ebisije ng'afa nabo babattanga nobatta awaliwo abafunanga omanyi bullet ezo bwe ziba teri mu jasi yenna mu training bwe batraininga kuba muntu masasi mu lujjudde oba mu kwekalakaasa naye olwokuba nti bullet ziyitingana ow'omukisa omuli osanga ekoze eki kakati Besigye yatubanga n'abo abaana kubanga ne muganda we yalukola ki yalufiiramu era yejo bagita struggle kituufu Besigye muganda we yafa naye toyinza kuddira abaana ba banno nga bali mu makomera nga baganda bo balya nkoko bayirimula bizimbe n'ogamba nti enteeseganya mbi oba olina ekintu kyoyagala okuleeta ku mitima gy'abaki ate bannayuganda bano bategeera nnyo abantu bategeera buli naku waliwo embaga ekola olunaku waliwo ekizimbe ekimeruka ng'ate ogamba nti enteeseganya mbi kiki kyoba otimba oba otimba geyeena oba olina kyotimba n'olwekyo kyali kizibu nnyo nakyakusala kinene nnyo okulaba nti Balamu yali mu kulwana okugjayo abaana abaasibwa ng'ate principal waali oba leader of opposition ng'akola ki nisijowere gundi yafuba nnyo empuuga yafuba nnyo era ensuubira nti singa mpuuga ekisanja yakwata kya myaka 5 era baali badde bakola ki kubanga kyeyasooka okulwanako be babaka abaali munda ng'ebitundu byabwe tebikola ki tebikiikirirwa Kawempe yeri munna competitive nnyo kubanga talina mubaka atudde n'eddwaliro bali batere tosobola kuŋŋamba gwani yakulira nti emu ne 0 byenkanankana toyinza nti eddwaliro lya Sseginya lali teriyamba bantu b'e Kawempe naye kakati teririiwo akati principal n'abalala n'abakulembeze baffe mwenna gwe nga tonna bakulwana ku byo byamunda naye lowooza ku bantu bano oba oyogerera nti benkola ki gwe bwobanga bwolwanirira abantu ng'eddwaliro lyabwe erisebengedde liweddewo kubanga Sseginya ali muki ali mu ddwaliro mu kkomera ate gwe n'ovunaana yataddewo enteeseganya aveeyo kakati okulwanira eddembe kuwulwanira mba sikutegeera gavumenti eyagala balamu buli kintu kyonna kyetaaga muntu muki n'enkyukakyuka balamu be bagikola ki be bagifunamu kitegedde nkokwezi so n'olwekyo okwezi obujja mu kibiina waffe kutambula kugenda mu maaso naye ng'enteeseganya kintu kikulu nnyo enteeseganya mu buli kintu kyonna kirina okubamu enteeseganya kubanga nze wendabira enteeseganya wezikolera gyebadde ga nti Israel ne Palestine abakawo tebalina kambu naye ogenda okuwulira nga baexchanginze prisoners of war bezimbako n'ekisenge tewali ayagala kulingiza waaki naye nga ffe tukimanye bulungi nti abakulembera eggwanga n'abalivuganya basharinga contacts buli muntu alina simu ya munne oyinza otya okuŋŋamba nti awo enteeseganya ziyinza okubalema nga tumaliriza esebo oli mu entertainment industry kireva gye mpulira alina oluganda ku family y'abakamiriyoni naye namunoonyeza mu kuziika nfule ewaffe eri esingo yanguza ekizibu kyolowooza kireva gye kwali taliiko kireva gye kwali naye omanye ebintu bino abantu bajja ne babikwata bubi omanyi kooti esazaamu ebintu bino wammanga kooti esazaamu ekiraamo kyewakola ng'oli munyiivu kooti yemu esazaamu n'ekiraamo kyewakola ng'oli musanyufu nnyo toyinza kuddira bulamu bwa muganda wo oli avudde mu bulamu we nogaa nti nze Muzeeyi Mayanja yaŋŋaana okwogera ku famire ye yaggaana okwogera famire ye yaggaana okuziika teyaggaana kuziika fe abategesi b'ebivulu tumanya amalala agali mu bantu abo omukyalo omu ffe tubeera watuwangalira wano Kampala bwana kwezi obwangaalidde mama w'abayimbi abo yagambanga nti nalera omwana oyo ne mulerera mu baana bange nalera abaana bange nodda mu kiyungu n'okikintanya obumere olabe nga bukola ki ekyaleetera mama wa kamyoni okikintanya obumere yekireva gye yali yegasse mu baana be nga si yamukola ki si yamuzaala wa famire naye tekitegeeza nti ava mu lubuto lwe si wa muntu mbwe z'amayanja si wa mu lubuto lwani lwa Proscovia kati bagamba nti nakikitanyanga obumere mwe mwalitanga traffic mu maka goli nakikitanyanga obumere ndabe nga abaana bange bafuna ekyo
teriwo tofuna busungu yes nga gwotabuse ne baganda bo olwa music omanyi Kireva Joy yagenda nga nakwata ebivulu bya kamiliyoni e Sudan n'abiyimba kikyabaleeta okutabuka ng'akozesa eddoboozi lye kati nga Mayanja be bamuwa ekivulu twalina manager omugezigezi awo saagala muwatuukiriza wano bamuwanga sente za kamiliyoni e Sudan n'atwala Kireva Joy ng'akikuba bulungi okamala obukamazi omanyi Sudaani eno va wano nga bamaze ojjawula naye Sudaani wali yali ayina Sudaani eyo okutegeera kwaba Sudaani abo kwajjo si kwadda ono omuwala Lady Mariam yagenda okuyimbirawo ne bamusaba ennyanja gye balaba mu vidiyo nga baagala byeyakola mu vidiyo babakola ki byaba balaba akati Kireva Joy ayomba n'abaganda be omanyi Kireva Joy musajja mukulu yasinga bano asinga ku Palaso negundi ne Wizo obukulu naye Kireva Joy muntu wa malala nnyo ng'atadde miliyoni 5 wano mu nsawo tafugwa kiki tagambwako wow genda omubuuze SB4 gye yamusanga eyo ng'akuba amatofaali enewe oba akyasobola okumuteeka ku kamera ye lwaki kaakati obusungu bw'oyo omwana omanyi ekiga nti ebintu by'obusungu biremesa omuntu okugenda mu maaso otegedde bulungi naga nti gwolaba omuntu alina kyoyagala gwoba weesibako tovuma muvume bwogamba nti muzeeyi wange ngana okwogera fumye teyaggana kuziika genda oziike baganda bo beeramu mu bunaku onoonya engeri gye mwezzaamu obujja naye enjawukana nayo ogikuumira mu mawulire obulokole kyeki yagana takyakwatako ku nankani eri kati obulamu yabuwa Yesu naye Yesu atamujjangako obusungu ku mutima ye wa kika ki oba ne Yesu yali mukambwe ate yali mukambwe ki Yesu olaba yasonyiwa abaamukomerera naye ate Kireva Joy yetwalira Yesu kati Yesu yakutwala oganye okusonyiwa baganda bo kyoga nti muzeeyi Mayanja yali badde amulondo mu bakungu baziwona n'agamba nti ono namugaano okuddamu okwenyigira mu bintu ebiri mu famire yaye nga golaba kisoboka tekisoboka so omwana oyo ndooza kyekitulidde n'ekitone kye kwesiruwaza ayimba naye okwesiruwaza okwo kugenda kutulira ekitone kye aleme kiganulwamu so nga wewawa bwe budde badde atuuse okuganulwa mu kitone kye ate kino ekyokugaana Alien Skin ogenda mu America bannayina South Africa Alien Skin kiki kyamuguddeko enkola twagidibya baani abaamuganye abadoza mu diaspora bebagaba visa ya America anti ebivulu babimujjako America states nyingi anonye state wali abamwagala wabayimbira iyo omutegesa anonye state endala wabakola ki wabamuteeka toyinza kugamba nti gundi yaganya abantu genda mu America otya tujjukira lwe bamujjako visa ng'agenda South Africa ne bamugaana okuyimba bakya bamujjako visa simanyi akati abo babeera babagamba propaganda nti baganya ogenda South Africa bebagamba visa za South Africa ekyokulala ebizinensi y'abantu mugijje mu bintu byammwe bizinensi y'okuyimba omuyimbi eyo bizinensi ye liringa dduuka lye era bw'osanga omuntu ng'akyaboola artist nti muboola kubanga yayimba ku waagundi yayimba owa Mwozi yayimba owa Kasolo gw'oba tomanyi kyoyagala kiringa ffe ababeera no ku mikutu nga tubabuulira gwe rondamu byeyagala okubyetayagala bikole ki oba naawe kennyininyini jangu olabe kweza akukyaze funa platform kwe tukulabira otuwulire ensonga zo kubanga ffe tetugenda kuyombagana nabaki n'abantu abantu katubasiibule okusingira ddala abali ku kyeyo abali mu diaspora Middle East awo mwenna Dubai Qatar Bahrain biki tubaagala nnyo mweyongere okukola omuntu yenna abavuma nti simanya kadaama teeka emitwalo gye 9 mu nsawo gwe kuuma 9 kyo myaka gyaffe 2 wano ziba milioni nga 24 yiye ekyokukola omuleka ku boda ng'akuyita kadaama ojja mumusangawo ne bodaboda ekaddiye n'olwekyo temuggwamu maanyi kadaama kigambo kya Luwalabu si kya kivumo omukozi we waka omuyita house girl oba maid eri bamuyita kadaama naye wano abantu bakikozesanga kiki nga kivumo so mulekeraawo abaana abo musolo sere ze basindika wano gavumenti kweyegirisiza ku musolo gwe bajjako kwebbira ni kwegulira n'abantu n'olwekyo tubaagala nnyo
tubaagalira ddala kale omulungi omulabi w'emikutu gyaffe bwe tubunaku olwala bwe tutambudde tuliziganye olunaku olulala mbaagaliza ekiseera ekirungi mwerawo